Otya nno munnaffe eno ya lipoota y'embeera y'obudde okuva mu Yonima nze Annet Nakimbugwe. Obudde bubadde bwa musana ogwakanga bwe gukubaakubamu ekiddedde awamu n'enkuba ebiwugiro mu bitundu ebimu mu ggwanga era nga wezaawedde essaawa 3 ez'amakya ga leero ng'ebitundu nga Kitigumu, Arua ne Bushenyi bifunyeeyoko ku nkuba. Olwaleero ekifaananyi kyo ssemugenzi ekyakubiddwa ku ssemazinga Africa kiraga empeweevu ezikuŋŋunta okuva ku seguyanja India okudda mu bitundu byaffe so nga ate n'omukuubo gw'enkuba gukyasimbye mu kitundu ekyobukiikakkono bw'eggwanga lyaffe ng'ekyo kye kiviiriddeko embeera y'obudde ey'ekiddedde awamu n'enkuba ebiwugiro mu bitundu ebimu mu ggwanga lyaffe era nga n'empewo ez'amaanyi zikuŋŋunta okuva mu kitundu eky'omu bukiikaddyo ku ssemazinga Africa okudda mu bitundu byaffe era ng'embeera y'obudde ey'enkya ku makya tusuubira kikuŋŋunta ow'amaanyi n'amayengo ku nnyanja Nalubaale awamu n'obunnyogovu era ng'ebitundu by'eggwanga ebiri mu kitundu eky'omu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu. Ebitundu ebiri mu bukiikaddyo tusuubira enkuba okutonnya nga mwetobeseemu n'okuwatuka kw'eggulu mu bitundu ebyo ebiri e Karamoja. Mu biseera eby'olweggulo tusuubira enkuba okweyongera okutonnya mu kitundu ekiri mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe so nga ate nga mwetobeseemu n'eggulu mu bitundu ebimu ate nga tusuubira n'enkuba okweyongera okutonnya mu bitundu nga Mubende, Kasese, Mbarara ne Kabale. Ebitundu by'eggwanga ebisigadde tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu. Ebbugumu ly'empewo erya waggulu tulisuubira okutuuka ku centigrades 24 mu kibuga kyattu Kampala ne Kabale so nga ebitundu by'eggwanga ebisigadde tusuubira temperature okubeera wakati wa centigrades 26 n'28. Okweyongerayo mu bibuga ebimu eby'emitala w'amayanja nga Nairobi, Dubai ne Johannesburg wasuubirwayo ekibuguumirize ne temperature okutuuka ku centigrades 22 eyo mu Nairobi so nga ate mu Washington ne Amsterdam wasuubirwayo enkuba nga mwetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu eyo mu Washington ne temperature okutuuka ku centigrades 33. Weebale kubeera naffe akaseera kano era nga bino bye tusobodde okufunira okuvayo mu Yonima. Tulindirira nte enkya akaseera ke kamu. Nze Annet Nakimbugwe weeraba.